Oh yes, mukyala mukulu amanyikiddwa nga Shiba Kalungi nawe kiti ekiki kyaweddeko akagoba ke kaweddeko. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Jeff Chiwanu kuba Jeff Chiwa yasobodde okuba nti afuna omuyimbi omuto omupya omukyala amanyikiddwa nga Pinky agenda okuba nti repressinga Shiba Kalungi Queen Kama mu TNS oba Team No Sleep. Jeff aze nga afuna obuzibu ne Shiba Kalungi era nga ebiseera ebisinga oba oliawo obuzibu bwabwe busobodde okuba nti bugonjoolwa mpola mpola paka we batuuse ku extent ey'okuba nti basobola kuba nti bakkanya ekimu. Dictatorship ebaddewo mu Team No Sleep naye nga oba oliawo Jeff Chiwanuka Jeff Chiwa agezaako okuba nti oba akuma brand eya musajja mukulu amanyikiddwa nga oya mukyala mukulu amanyikiddwa nga Queen Kama One Girl Bad Girl Shiba era nga nabwe kityo kuba nti oba oliawo abadde so protective nnyo omukyala yasuddewo tawero n'atambulamu era nga Jeff Chiwa yasobodde okuba nti ata Shiba Kalungi wetwogerera yafunye omuyimbi omukyala kugatta omuvubuka era nga omuvubuka yafunye omuyimbi one of the most talented artists betulina mu ggwanga lyatu Uganda. Njogera ku muvubuka amanyikiddwa nga Sama Soja. Now ffenna tumanyi ekiri Kayunga ekyabadde Kayunga kwe kubba obululu nga obuliawo opposition be bagamba nti NRM yagenda mu maaso n'okuba nti ekozesa amaanyi efuga byefujjo mu kalulu ke Kayunga era bamaliriza nga muna NRM awangudde. Farida Nakazibwe avuddeyo n'akuba endulu n'agamba nti owa Uganda mwabaki lwaki mugenda mu maaso n'okuba nti obuliawo mukola ebintu ebitasaana okugenda mu maaso n'okuba nti muswaza eggwanga lyatu Uganda. Farida agambye nti NRM bujja kukyala omu ne Museveni waako nga batemye era nga okuswala kuliba kw'amaanyi tugenda kuba nti tukutuusaako emboozi nga bweri osobole okuba nti ogifuna bulambalamba. Dr. Jose Chameleone wetwogerera agenda Congo Goma gyagenda okubeera ne show ennaku z'omwezi 23 era nga nalabye mukyali wange amanyikiddwa nga Stuart Kagoro nabwe kityo yalinye ennyonyi n'ekyaliwo nga amanyikiddwa nga abasiima ogenze be bagendeddeko mpola mpola. Simanyi mutima bamulese Kampala nja kuba nti mbekootuusaako mpola mpola. Kiki ekitambula mu city ennaku z'omwezi zigenda kubeera 25 King of the East One Bad Man Palaso agenda kuba nti ate akayimba akapya bakayita Katonda dance tune yebaza Mukama Katonda byamukoledde agamba nti Mukama akoze bingi ebisobodde okuba nti bimusitula. So ennaku z'omwezi 25 tugenda kuba nti oba tufuna akayimba akapya. Kansooke nkutuuseko ebya Shiba muve ku bya Shiba Pinky Sama Soja then tumalize ne Farida Nakazibwe. Tukwaniriza ku mukutu gwa fiyo omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso number Rich Boya Maxudi Junior made in Uganda. Yes weebale kuba nti utambula naffe muna Uganda asobodde okuba nti amala time yono gamba n'okutambula ne Rich Boya wange newankubadde nga mbulako naye gwe nnina okuba nti mpuliriza nawe twogerera omukyala amanyikiddwa nga Shiba Kalungi ebibye bya akake kaweddemu dda. Njogera ku mukyala abadde Queen of TNS Team No Sleep Queen of Queen Kama yes Madam Samari yasobodde okuba nti asulawo tawero n'ayabulira ekibiina kya Jeff Chiwa kogata muganda wamanyikiddwa nga Alan Chiwa ne Chaliwe business partner Brad Kenneth kogata Chaliwe amanyikiddwa nga Bodil Media oba Dirisa yasobodde okuba nti akita n'agamba nti nze nkuyo okuba nti nfuga obumbulwa nkoyo omusajja okumalako emirembe nga buli kimu akidictate nga takusobola kuba nti akukkiriza agendako out kubbala ne bakyalibo tasobola kuba nti akukkiriza agendako mu bbala tasobola kuba nti akuleeta kuwa bakyalibo kusobola okuba nti obayimbirako kuberere ye buli kaseera abeera mu bizinensi ate nga kyaliyo niteebereza okuba nti mbwe yagenda mu maaso n'okuba nti anyakula ensente za Queen Kama One Girl Shiba Kalungi era nga bizinensi yagenda mu maaso n'okuba nti ebatabula
bitambula wetwogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga Jeff Chiwa wetwogerera yafunye dda omuyembe omupya gwagenda mu maaso n'okuba nti recruitinga mu team no sleep era nga wetwogerera muganda wange kino kyasobodde okuba nti ekyegwa omuyimbi ono bamuyita Pink muyimbi mukyala jukira nti mu mwaka gwali gwa 2013 Siza Kayemba oba muyite Sizaman yagenda mu maaso n'okuba nti awandiika akayimba akamanyikiddwa nga Ice Cream nga producer Nashiwanda ye yakakuba ebiseera ebyo. Sizaman yasobola okuba nti introducinga musajja mukyala mukulu amanyikiddwa nga Shiba Karungi mu team no sleep era nga oba oliawo embeera yagenda mu maaso n'okuba nti etambula bulungi kubanga ebiseera ebyo Jeff Chiwa yali amaze okuba nti ayawukana ne talented duo gitwalina mu East Africa kyasize okubeera y'amaanyi bagiyita Radio and Weasel. Jeff yasobola okuba nti akita mpolampola ne Radio and Weasel abajjukira ebikondo bya Neverland mpolampola ne kisobola okuba nti kitambula. Yasobola okuba nti asayininga Shiba Karungi ate within a very little period of time n'asayininga omuvubuka Bad Boy omuka. Ebiseera ebyo yali ali mu ggwanga lya America nga yakata akayimba Ready for You ne musajja mukulu amanyikiddwa nga General Zamanjukira ku muvubuka Mayanja Mulindwa Payasi oba abasinga gwe mumanyinga Palaso. Wano nno TNS yagenda maaso n'okuba nti ekolera era nga mu mwaka gwa 2015 omwezi gwali gwa kusatu ennaku z'omwezi 16 TNS yasobola okuba nti esaanawo oluvannyuma lwa musajja mukulu amanyikiddwa nga AK47 muto wa Jose Kamyoni ate nga muto wa Palaso okufa ku bbaala y'aba Jeff Chiwa Dijavo. Wano nno Palaso yatandika okudimaninga okumanya ebiti ebyatwala mutowe era nga n'abiteekala mu kayimba. Jeff n'amugamba nti woowaawo tambula ogende. Palaso n'akisuulawo, Shiba n'akisigalamu. Shiba yakisuddewo, Jeff Chiwa yafunye omuyimbi omulala Pink. Twebuuza Shiba anastandinga without Jeff Chiwa oba nedda? Katulinde tulabe, tujja kutuusako emboozi oba bw'anaaba ng'akoza mpolampola analysis agifuna ono mpolampola. Muganda wange nzikiriza okuba nti ebya Shiba tubikomyawo nkutuuseko omukyala munnamawulire. Bannamawulire ennaku zino bagenda mu maaso n'okuba nti nabo bafuuka bakoowu era ngeri gye tuli nti tuli bakoowu buli kimu kye tukola naffe tuli bakoowu. Uganda egenda mu maaso n'okuba nti eswaza era ng'okuswala kati kwafuuka kwa bulijjo. Abantu tebakyaswalira ddala kati baswaza buswaza. Akalulu akabadde ekayunga musajja mukulu amanyikiddwa nga President Yoweri Kaguta Museveni, musajja mukulu chairman w'ebyokulonda amanyikiddwa nga Tanga Odoi n'abantu abalala basobodde okuba nti obaoliawo benyigira mbu mu vulugu eyabaddewo era nga Farida Nakazibwe avuddeyo n'agamba bw'ati. Farida avuddeyo n'agamba nti Uganda ekusobera obaoliawo wosuubira nti kikaseera okuba nti tupracticinga demokrasiya abantu basobole okuba nti beesalirawo abafuzi be baagala. Abantu bagenda mu maaso n'okuba nti babeera disturbed olwa minority oba olw'abantu abatono abalina interest mu byobufuzi ensonga nga bwe zitambula. Ku reports ezive ekayunga kiraga nti obaoliawo omusajja wattu owa National Unity Platform yasobodde okuba nti akukumba oba okubiitinga muna NRM mukyala wattu owa National Unity Platform yasobola okuba nti abiitinga omusajja wa NRM n'obululu omutwalo gumu mu ekitundu. Wabula nga ate ebyavuddeyo biraga nti muna NRM yasobodde okuba nti awangula. Farida avuddeyo n'agamba nti bino nno biswaza era nga gavumenti eno eyabasibira mu bba yali badde ng'egenda abantu ne batandika okuba nti beeronderawo abantu be baagala. Wano nno bagambye abantu abatunira ebyobufuzi bagamba nti obaoliawo Farida Nakazibwe kekaseera okuba nti naye astandinga ng'omuntu asobole okuba nti ayimirira ku bigambo bye era nga abasinga bagamba nti obaoliawo eno statement gyakoze yani mugobya ku mulimu gwe gwakola. Jjukira Farida Nakazibwe mukyala TV host akola ku Spark TV kwogata news anchor wali ku NTV mpolampola era nga asoma muli amanyikiddwa nga NTV akawungeezi. Bino byonna byatuuseewo mpolampola anayogera ebyafuumuse era nga obaoliawo bikyagenda mu maaso n'okuba nti ebeera nga
Bobi Wine avudde n'agamba nti Museveni taswala, Museveni yabbira ddala akalumisa nattuku. Namulala n'agamba nti bw'obeera gwe nga gwane mu buyinza okkiriza abeewo okuwangulwa era olina kuba nti okozesa kibuli okusobola okuba nti oyitawo. Mwebale kuba nti mutambula naffe, mwebale kuba nti mutwagala, tubaagala nnyo. Nsuubira nti tujja kukoma wano eno tubatuuseko amawulire amalala nga bwe galina okuba nti gabeera. Genda mu maaso n'okuba nti osubscribinga tusobole okuba nti tugeeza family era nga teekako HD tusobole okuba nti tutambula ffenna. Rich Boy Antambi Jimso ge mannya gange nkomawo.